enjogera mukadde wange gye wakozesezza nga nkuwa ekitiibwa si mukadde wa Sheikh Muzaata nze naaligambye nti yaseeredde si nnungi naye tetujja ku mulamwa bannange ensi eno yonna Uganda yaffe n'ensi yonna waliwo omuntu atabakooya atabajja ku mulamwa kati mugenderere sipiiki za mukadde waffe Sheikh Muzaata zazzaayogeranga zazzaagoberera ye njogera ye bwetu tetujja ku mulamwa ani gw'atawalampye ani gw'atavumye yawalabula nze Sheikh Umar mu mbeera subuhul quddus rabbuna wa rabbu kulli shay yawalabula nze ng'ogamba tandabangako situlanko ku siniya emu n'endya na Sheikh Muzaata mukyere yawalabula gundi ono Jennifer Musisi n'ogamba nti ate mu dakiika 2 era ye Jennifer Musisi yamanya nti ono waliwo ekimusumbwa ng'akwata mulimu ng'aguwa mukyala we ng'akuba mu ngalo ng'abagamba mu nsi muno sirabangamu mukyala mulungi nga Jennifer Musisi bw'avaawo Sheikh Muzaata yawalabula mubajje gwe tuyita mufuti waffe oba mufuti waffe Sheikh Ramadhan mubajje ne bukiripu nze mbuyina bwe muba mwabwerabira obadde muddeeke mabega ku ssimu zammwe mu bunoonye bu vidiyo kwebuli n'awalabula naye nga musajja kigwovuma Sheikh Amir oba gwe tuyita mufuti wa Uganda Sheikh Ramadhan mubajje wallahi Muzaata yamuwalabula n'amufumu mu kino ekyokuwalabula aba yeetaagayo Justin nga olabye nti Jennifer n'alyoka akwata Katikkiro n'amuwalabula era wabalaba omukwatira wakamotoka nakakkana kakati ye mbeera bamuwe omukazi bamuwe mulimu nakakkana nawe wali muwadde emmotoka emu ku zino ze ate kakati nze mba mmanye ekimumenya kubanga kati olwaira bw'onoomuwa akamotoka n'ogamba nti tompalabula era ng'akulinda goloza akamotoka oba omuwadde nnyo ng'alinda ekirala era nga addamu ate kati olwoba weesimidde obunnya kuba yamanyi nti bw'anaakuwalabula ng'omuwaayo mwanankola kakati nze yampalabula nanvaako kati ne bwaddamu nampalabula amanyi nti eba Sheikh Umar avaayo nanjala nako teri kaliyo kakati ekyo nabwaddamu nankwalabula manya teri kali jajja kuvaako so mu mbeera eyo nalabye mu ganda wange Eddy Kenzo ng'alayira busungu obungi nti sigenda kuddamu kuyimbira Uganda kubanga Sheikh Muzaata yeetonde munnange nkugamba bweti Eddy Kenzo Muzaata tajja kwetonda ne bw'onomwegayirira tajja kwetonda ate ajja kubeerawo ye ng'aguluuminga ekisookera ddala Muzaata alina ba followers alina abamuwagira alina abamwagala nga omuntu yenna bw'ali folabe byakubaddeko byonna Kenzo tuli abakwagala nga ne bw'onokola tetujja kuvaako n'atakwagala tajja kukwagala ekyo nkyerabirako nze mwankuba amawulire kuba sirina social media etankuba amawulire mavundu ago agaaliwo emabega naye golooza abantu balekerawo okujja wano abantu balinga bajja era nakati bakyajja nga bo bagamba Sheikh waffe oyo tumwagala ebyo bebogera bamuwayiza buwayiza abo bebagoberezi bange kati ne Muzaata ne bwayogera kino ayina abagoberezi batajja kumukkiriza ne bw'atatonda bo bagamba waaligwa wendigwa nkuwa example olwaleero Sheikh Muzaata ne bwagwa mu ttaka ne yeevulungula abawagizi be bagamba awamaani ne bwajjayo ekikopo n'akikojobamu ensi yonna ejja kukiraba nti kyakoze kibi naye era abawagizi bajja kugamba nti awamaani omusajja waffe akoze eki kati ekyo Kenzo tekikukooya Muzaata tomuteekako maanyi na birowoozo kukugamba nti ajje yeetonde muveeko gwe tokyawa kutuyimbira manya olwaleero oli abadde mukyalawo kati mulabewo bafuba kukola biku omulabewo yenna afuba kukola bikunyiiza kati abadde maama w'abaana bo nga ye mukwano gw'onfanfe Rema yafunye omuntu omulala omukyala wo bw'aba yafunye omuntu omulala n'agenda eri aba afuuse mulabewo tayina kalungi nakamu kagenda kwagaliza okuleka okukwenya ffe abantu naye bw'aba nga otegedde nti mulabewo fuba kukola gwe binyiiza mulabewo todda mu mawulire toyanukula togira kisirika nze nkulayirira Kenzo singa nadda mu mawulire embeera luno nga ebyo bintuuseeko byonna wenfulumidde komera nenzira mu mawulire nkulayirira wallahi singa nasaanawo naye nalaba teri mizayiro teri muzinga gukuba mulabewo nga kusirika ng'akwogerako ebigambo ebifu kuba kati ajja n'akutakula n'akugamba bino najja bitya yasooka muyita kasajjasajja simati nniga kaakati semyekozo kaakati simanyi muli wa bisiyaga gwe bw'obanga tomwanukula bijja muggwako naye buli lw'omwanukula omuwa ekiddako
amuwe ekiddako. Kenzo nkwegayiridde gwe sirika okomewo e Uganda ekivulu kyo kiteeke Namboole enkulayirira tujja kukijjuza ate ngenda nakiteekamu edduwa kijjule kibooge nkakasa awali edduwa tewali kiyinza kulema so abo tebakukooya. Okay, buterevu nyongera okwebaza buli muntu atulaba atwala obudde n'agoberera ebintu byonna ebyenjawulo bye tubaweereza. Nkwebaza nnyo ne nkusaba nti beera ng'otwekuumirako naddala ku mbeera nti buli muntu yenna gwe tuba tuzze naye anooberako obubaka bw'otuweereza kizzaamu nnyo amaanyi ate era ne kituwa okukola ddala okulaba nti tubatuusaako abantu bennyini ababeera basaanidde okuba nga mumanya ebibakwatako oba oluusi okumanya endowooza zaabwe nga akaseera ako kennyini nnyini Abannayuganda mwetaaga okumanya. So mbeaniriza nnyo amannya nze lujja akaseera kano nkikuttemu ndi mu kuvuga naye era leero mpise n'omusajja oba musaabaze wange kugwa pasenja mpise ne Sheikh Umar omusomi w'edduwa. Naam. Alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama wala alihi wasahbihi ajma'in. Ngenda kulembeza n'ekiramo so ekigatta ffenna ku mukutu guno gwe bayisaani Kafton Music gumugatta abantu gumujugumiza ggwanga nga nkulembeza ekirayiro ekigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ekyo Peter Andrew Abudu Shakira Aisha ffenna tuddamu boddamu salaamu tekitegeeza nti oli musiraamu oba ofuuse musiraamu wabula kiramuso kyakwagaliza munno mirembe lwakuba nti tukozesa lulimi Luwarabu nga bendi nti ndi Sheikh musomi wa dduwa kitegeeza ndi musajja musiraamu era byentambuliramu mba ntambulira mu Luwarabu Qur'an hadithi ebyo bwe bityo bibeera nga Sheikh bigenda bitye ennaku zino bagamba ki abantu? Alhamdulillah abantu era balabye baabo bo bakedde dda kujja kubanga abantu babeera n'ebizibu byabwe era nga bw'obiraba ne bakeera ne badduka bajje twegayirire Allah tumusabe atalabike nga abasuusa abayisa mu bizibu ebyo. Ekigambo kusoma dduwa kitegeeza kusaba nga tusaba Katonda gwe tuyita Allah era abo abantu boolabye abatudde awo bazze tusome dduwa oba tusabe Allah alabike nga abasuusa ebizibu ebyo. So naawe ali eyo teweetuulako n'alisabye ne ngamba nti ekkubo liririmu kutambula kujja Nansana nojja n'osomerwa edduwa ewa Sheikh Umar omusomi w'edduwa Nansana nga bwe nfunye ka chance kano ku mukutu guno ngulaba gudduka nnyo guliko millions and millions of people. Kati nange bwe mbanga ngutuuseeko nga nguyimiriddeko neneekotogera teba nkola nnungi nsaba mpiseewo akalango kange kano nti mwe mwenna abeetaaga edduwa za Sheikh Umaru mugenda kukuba ku namba y'essimu eno 0772 92 14 oba ya Airtel nebeera 0703 51 37 04. Okay. Nkweyanziza nnyo Sheikh Umar okutuwa akadde ne tunyumyamu. Okutandikira ddala Omunnayuganda ayinza okwebuuza omusiraamu n'atali musiraamu. Sheikh tuulira Sheikh tuba ne Sheikh mu busiraamu tuba ne imaamu tuba ne mufti n'abantu abalala bangi. Sheikh yabeera ani? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ekigambo Sheikh oba ekigambo busiraamu kinene lwaki kiva kinene nti obusiraamu butambulira mu lulimi Luwarabu ate majority esinga obunene temanyi Luwarabu lulimi lufuutifuuti ne Qur'an yafulumira mu lulimi Luwarabu kati ebintu bingi ebikyuka mu lulimi ne tujja tulaba nti maama mu Luganda mu Luzungu maaza bwe bityo ate mu Luwarabu n'abeera ummi kati bweyogera ummi ekiba kiwulikika bulala nnyo mu matu g'abantu. So ekigambo mufti olwaleero gwe tujja okutwala nga akulira obusiraamu mu nsi eyo gye tuba tulimu. Ngolwayo tulina Sheikh Mufti Ramadhan Mubajje tulina bamufti babiri tulina Mufti Ramadhan Mubajje gwe tuyita owa Supreme Council ne tubeera n'ow'ekibuli bonna abo bamufti baffe tujja kubatwala naye nga yasooka okuba mufti yasooka kubeera Mubajje ne wabaawo entalo zaffe ez'obusiraamu nga bw'ozimanyi bw'oziraba ekibinja kiri nakyo kirala ne kigaa naffe tufunye mufti w'ekibuli era n'abeerayo ne nakasero wali wagenda kubeerayo mufti ekyo nakyo ne kigaanibwa naye nga wali esanze tuli nga bamufti 6 naye nga akulira bamufti bonna ye Sheikh Ramadhan Mubajje mufti wa Uganda era President Yoweri Kaguta Museveni atwala ensi eno bw'aba alina kye yeebuuzaako mu basiraamu tulina complain yonna kiki ekitusumbuwa ayita mufti Ramadhan Mubajje n'atuula naye n'ayogera naye
noli mufti waffe ow'ekibuli basobola okutuula ate kamba buulire kino mufti w'ennaka we Supreme Council n'ow'ekibuli batuula wamu era ne bassa kimu kuba bonna basiraamu bonna bagoberera Qur'an. Bwe tuvaawo ne tugenda mu kitiibwa eky'omuwalimu. Ekigambo muwalimu babeera ku mizikiti. Ekigambo muwalimu kiva mu kigambo ky'Oluwarabu kigamba nti alimu. Alimu abeera mumanyi. Bwe muba abantu nga bana bataano muteekeddwa okwerondako nti ono mumanyi. Kati eyo ku TV station w'okolerako TV yaffe bagiyisaani UBC TV. Oyina gw'omanyi nti bwe tubeera tuliko abakwasi ba kamera oba bapulizenta bataano naye tuyina akulira bapulizenta atusinga yoyo yatuleka mumugoba naye nga yabaleka. Kati mubeera abantu bataano muteekeddwa okweronda mu alimu omumanyi abasingako mu mizikiti gyonna kasita emizikiti gubeera ojjukira omuzikiti guba gwa muntu asoba omu mwekuŋŋaanyamu omuntu asoba omu abasingako ne mumufuula nti oyo muwalimu waffe mu ddiini busiraamu oba mu Qur'ani mu busiraamu eno ne mumufuula omuwalimu kyekigambo ekiyitibwa nti alimu. Kakati ate alimu oyo tubeerako ne bakyamaani ku mizikiti ti ono kyamaani ne tubeerako ne ba amirati. So amirati avaawa tubeerako n'omukulu akulira omuzikiti ogwo nga ye yatusukkuluma kitiibwa ekyo tumuyitenga ajjajja w'obusiraamu gwe twebuuzaako gwe tuyitaani tujja kumutwala nti ye sheikh. Ekigambo sheikh kitegeeza mukadde. Era oyinza okugamba nti sheikh w'omuzikiti ogwo amakulu nti omukadde w'omuzikiti ogwo. Oyinza omuyita nti sheikh w'ekkanisa eri amakulu nti omukadde w'ekkanisa eri. Okitegeera? Kati ekigambo sheikh kitegeeza omukadde era abasinga obungi babadde beebuuza abamanyi abalimuko ku alimu bagamba nti ye kijja kitya okubeera nti Sheikh Umaru ate ali mu myaka gino nange gye mbadde ndaga. Nti omukadde kitegeeza nti okola ebintu abakadde bye baali badde bakola weeyisa mu nneeyisa omukadde kye yali badde yeeyisaamu mu ddiini busiraamu. Kati tugamba nti sheikh gundi kitegeeza mukadde waffe mu busiraamu oba mu ddiini busiraamu nga yeeyisanga omusiraamu yeegira bitya. Tekitegeeza nti Sheikh Umaru kitegeeza omusomi w'eddwa nti sheikh yalina okubeera sheikh no si bwe kiri. Kati ekigambo sheikh kitegeeza mukadde akola ebintu atambuza mu ntambuza. Kati nze ndi mu kwebuuzibwako buno obulwadde bwenkola oba zino ensonga z'entambuza lwaki bagamba nti Sheikh Umar omusomi w'eddwa nti guno omulimu gwenkola gwakolebwa bajjajja ne bajjajja abedda. Ateekeddwa okuba nga alimu, ateekeddwa okuba nga amanyi kuba nze kati ntuulwa wano mu maaso abantu abakyankalanye mu bufumbo. Ku myaka gyange Allah yampa rahma nga nsobola okugattaganya ne mbulirira abafumbo ne mbatereeza. Wabaawo shaitani abasumbuye ne mmanya nti kati katusome edduwa tujjewo shaitani oyo. Nsobola okubuulirira atalina mulimu n'afuna omulimu. Wabaawo shaitani amuganya okufuna omulimu lwaki gutaataagana. Omuntu asobola okubeera ng'afuna ssente naye nga zimuyita buyisi mu ngalo naye nga talina kizibu kyonna. Kiki nkozesa yaazo handolinga yaazo ye bwazifuna n'agenda clubbinga n'afuna abakazi 8 n'agula amamotoka ag'ebbeeyi n'alema okwekolerayo ekizimbe ekibirudinga obulamu bwe. Kati oyo bwajje wange n'omugamba nti anganze Sheikh Umar omusomi w'edduwa nyinamu Allah yampa rahma emubuulirira n'omugamba ato bakola be bati bakola bati. Oluusi wabaawo ebizibu nga malogo biki naye oluusi era nze nkubuulira ewange y'ensonga lwaki olaba nti nze nkolera mu maka gange. Okay. Sheikh we tutunuulira we twawula ebigambo ebibiri Sheikh ne Imam. Imam alabisenga yaabo omumanyi nnyo saidi y'eddiini. Lwaki abasenga muyitibwa Sheikh? Sheikh mulabisenga muli bangi okusinga kuba Imam. Abatutunuulira ku kigambo Sheikh ne Imam ate waliyo ne gwe tuyita Amiru. Amiru ye musajja akyasinze kugamba yakulira omuzikiti ogwo nga imamu agenda kufukamira waali ne alimu oba omuwalimu agenda kufukamira waali gwe tuyita Amiru. Amiru oyo enkola yasobola okuba nti yakulira omuzikiti ogwo gwonna nga imamu agenda mutuula mu maaso, sheikh agenda mutuula mu maaso n'omuwalimu. Okiwulira? Era ku mizikiti omusajja oyo gwe tuyita Amiru yagenda gwe tutuma ku mizikiti gyaffe egyenjawulo yagenda n'atuukirira mufuti Sheikh Ramadani mubajje n'amutuukirira n'amugamba nti ABCD abasiraamu bewaffe baagala kino na kino. So bwe tuba tugamba nti madaala bwe tusooka omuwalimu
ne tuzaako bwe tusooka imaamu omuwalimu ye yalifuuse nga imaamu bwe tusooka omuwalimu bwe tubalira mu kategole ya imaamu ne tuzaako sheehi ne tuzaako amiru. Amiru yalina pulezidenti waabwe yolyani oli mufuti. Kakati ekigambo kino sheekh mbutuufu ne gundi amusinga amaanyi mufuti asigala w'amaanyi ne gwe twaliise amiru w'emizikiti asinga sheekh amaanyi. Naye ekigambo sheekh nkunnyonnyodde nti obuzito bwakyo oyina ensonga z'osobola okuhandolinga z'osobola okukwataganya kubanga mukyala wo nga bamukubye emiggo onoonya anaabulirira omukyala mu bufumbo naye tojja mutwalira amiru wa muzikiti tosobola. Wetutunuulira ki ekikwawula ku basheeyi abalala kubanga guno omulembe tulaba basheeyi be basinza ovaayo ffe yonna gye tuwangaalira tulya sheeyi gundi sheeyi Umaru gweki ekikwawula ku basheeyi abalala? Nze kinjawula ku basheeyi abalala ekyo nkyebaliza Allah nti Allah ye yakimpa. Ekinjawula ku basheeyi abalala nti nze ndi musajja Allah gwe yawa ebyamagero ku myaka gino oba okuva obuto nga ndi musajja musomi wa dduwa kafulu. Toyinza kikkiriza nti nze natandika okukola ebyamagero nga ndi myaka 7 nga nsomera abantu edduwa era bwe mpoza emyaka 9 nenkakasibwa okuba nti nze mukulu oba nze asingayo akulira oba nempeebwa ekitiibwa ekikulibwa nti wallahi oyo akakaana kasomi kedduwa akasinga mu bantu bonna mu Uganda yaffe wano nga ndi mu 9 years. Okiwulira? myaka mwenda nga nsoma edduwa ng'era bankuŋŋanyiza abantu okuva eyo. Sekagundi yasomera omwana edduwa, Sekagundi yasomera gundi edduwa n'agaana okuwona, gundi ne bigaana kubanga wali ku ddaala lya seeka nga ndi ku ddaala lya seeka. Owulira? Sekagundi yasomera omuntu edduwa n'agaana okuwona bamutwalire Sheikh Umar. Omwana ali eyo asoma edduwa ezitagaana bamutwalire Sekagundi. So abantu kyabalowoozesa nti nze nina amaanyi ag'enjawulo. Naye nga mbakakasa nga ndi ku mukutu guno nti bannange amaanyi ago ge mulaba ag'enjawulo sinza ageewa. Nange nkyebaliza Allah nti Allah oyo mu Luwalabu tugamba nti ye haliku ye mutonzi yagamba kun fayakun bane kiba. Allah oyo yagaba rahma eyo nti ono nkuwadde rahma yakusomera abantu dduwa. Kati nze Allah yeyampa rahma ey'okusomera abantu edduwa okubawonya. Nze era nkusomera dduwa Allah ne ngamba nti genda insha Allah ajja kuwonya. Ate kati olwakuba nti experience ngifunye kati buli lwe neeyongerayo nfuna experience kati olwokimanyi olwaliro nsobola okusomera edduwa nemmanya n'obudde ki bw'ogenda okutereereramu okusinzira experience gye nyinamu. Nsobola okumanya nti ekizibu bwe kiti bwe nsoma edduwa bweti mu nnaku bwe ziti oba mu ssaawa bwe ziti ekyo alhamdulillah Allah aba asaasidde kuba nange mmanyi neebakambuliri neegolola ne ngamba nti alhamdulillah Allah yanzisaako rahma yakusomera abantu dduwa. So mu mbeera eyo mwe tujja tutambulira bwe tutyo yenkizo gye nninako gye nsinga ku balala nti olwaleero ekigambo omulimu gwe nayingirira gwali mukulu. Ffe tulina olwaleero bannabbi ba Allah. Bannabbi ba Allah baali basajja b'amaanyi nnyo nga batume ba Allah. Allah yayogeranga nabo direct. Naye mwanattu olw'okuba omulimu guno gwenkola muzibu nnyo nabbi wa Allah nabbi waffe gwe tuliko omulembe olwaleero tuli ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye baamuloga. Kati bwe bamuloga mwanattu omusajja eyamujjanjaba yali musajja busajja nganzi baamusomera dduwa. Baamuloga nga yeeyagula omubiri guno ne guyiika evvu ne yeetakula n'abyerera abantu ne bagamba ya Rasulallah mutuufu omubaka wa Allah agenda kufa. Naye omuntu eyamujjanjaba yamusomera dduwa ngaze zino zensomera abantu kati lwaki ndi w'amaanyi nti ebintu biri bye nnumbagana amajinni gali genkwata. Wallahi ne Allah akimanyi nti g'amaanyi nago gakimanyi. Ku kiseera kino seeka tulaba era waliyo basheeyi bangi abagamba nti era basomi badduwa. Bo basoma bisome kuba gwe tulabye nti Allah yakikuwa. Bo basoma bisome oba nabo Allah era still yabeera kibawa. Era nange nasoma bisome Allah n'ayisiza mu rahma oba nanga bwe yateekateekera omukisa gwange ogw'okufuuka kino kyendi. Tosobola kubeera sheekh nga tosomye kubanga Qur'an ene waffe gy'osoma ng'osomera abantu edduwa. Tusoma Qur'an naye Qur'an olina gisoma ne bw'aba nabbi ne bw'aba pulezidenti ne bw'aba nabbi. Olaba n'omubaka wa Allah yennyini nabbi Muhammadi yazaalibwanga ffe abantu naye nga ye mubaka wa Allah naye okugiyiga yagisoma busomi. Era malayika Jibuliilu yava eri n'emunyiga n'emugamba nti kul bagambe ya ayyuhal kafiruna kul
oba yamunyiga nemugamba nti ya nabiyullah soma yasoka nemugamba ikra soma nga tabimanyi nemunyiga nemugamba ikra soma bismika rabbi ikra soma erinnya lya nabbi erinnya lya Allah oli namuddamu namugamba nti munange simanyi kusoma nsome ki ng'omubaka wa nabbi yagamba malayika eri era malayika Jibrilu ye yasomesa nabbi Qur'ani olw'okuba ye yayina Allah nga amutaddeko rahma kyamwanguyira okwatula harufu okumanya kibitegeeza okumanya kibigamba n'abeera ng'asomye so teriyo sheikh ajja kusoma bwa sheikh asomera abantu dduwa nga tasomye kakati ekireetera abantu bali okujja lwaki basomesa basomera abantu dduwa ne bigaana okuwona ekisookera ddala abantu bangi bazze ne beerimbika mu mulimu guno nga be ekibaleetayo ekisinga obukulu baagala ssente obulira baagala kufunayo sente era oli omuwulira nti kakati ogenda kujja n'emitwalo 16 ojje n'embaata ojje n'enjiibwa ojje n'embuzi ojje nkusomera edduwa ebyo bikwataganira n'okusomera omuntu edduwa omuntu oli najja nga wallahi ne arufu emu tagimanyi mu Qur'ani omwana najja kakati olwaleero kyafuuka ensi yonna nti surati yasini yejjanjaba amajinni oli amanya nti yasini yejjanjaba n'akwataganira awo so embeera eyo bwetyo bwezetambula mu nsi yonna kale nkwebaza atugoberera ku Kafton Music wonna wonna akaseera konna kowaayo okulaba nti ogoberera kyonna kye tukuwa atukwebaliza ddala lujjage emanya gange akaseera kano ndine Sheikh Umar omusomi w'edduwa asangibwa wano e Nansana tuli basanyufu okuba nti otwaniriza mu makaago agalabika obulungi ddala alhamdulillah nange neebaza Allah nti alhamdulillah gye wantuma nange nikwenyumirizaamu ne ngamba gwe ganiyo gwe mugagga gwe nanyine ebisumuluzo by'amawanika wampaayo omutwalo ate era nga nkyakwegayirira onnyongera omulala nange nfuneko ku biliyoni nga ndi mu maka nga ndi mulimu guno gwe wantuma okuweereza ogw'okusoma edduwa leero tobiyise bisagazi naye nga Sheikh twagala okubeera nga tugabanira wamu endowooza yo ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga waliwo abantu bye babuusa amaaso naddala nga ffe abavubuka kyenamaze okuba nga ndabira ddala nti mulimu ensonga ezigenda mu maaso nga zirimu sayidi y'eddiini twatunuulidde wakati mu mbeera abamu ku batutumufu baffe be tuyina Kenzo ne Rema babadde mu mbeera nti babadde baagalana tubabeera tubayita mwami na mukyala kyekibafuula omwami n'omukyala kuba bano babadde tebakola mbaga bannange kantwala omukisa guno okuwanjulira ensi eno n'okusomesa ensi omanyi ndi musomesa asomesa abasomesa ekinjawukanako kye nagambye nti ku myaka gyange n'embeera gye ndimu nkola bingi ebiremye abalala omuntu n'abeerawo awo ng'omulaba Sheikh mukukutivu munene w'amaanyi mungi muwanvu munene bw'ati naye nga wallahi byayogera oba ne byakola tasaanye kuyitibwa Sheikh naye nga yeeyita Sheikh munnange toyinaako maanyi so ndiwo okusomesa ggwanga mu kusomesa eggwanga bannange ekigambo bufumbo kintu kinene ky'amaanyi olwaleero omuntu okufuuka omufumbo n'eddakiika 5 zibamala okufuuka abafumbo waliyo abantu ababadde bajja balenya Rema ne Kenzo nti Rema Kenzo gwamusinga abadde tawoowanga Kenzo manya Kenzo tawoowanga Rema naye munnange bwe nakubira ku Kenzo akasimu nangamba nti abalimba gundi nali namuwoowa dda angambe yamuwoowa ku akiika ya muwalawe nga bamukolera akiika n'amuwoowa lwakuba nti ensobi yaliwo ate nnene ennyo kubanga obusiraamu tebukukkiriza kubeera na mukazi wadde eddakiika 2 waddemu ng'omuyita nti mukazi wo nga tonnamuwoowa kati awo we tujjira nti okuwoowa kyeki okuwoowa kigambo nabikolwa olwaleero bw'olaba muwala wange oba bwe ndaba muwalaawo ne musiima obusiraamu butulagira nzije mukusabe mpa muwalaawo kakati omuwalaawo bw'omutoola n'omumpa n'oyita omuwala ate nno nazzi kuno ebyokuwoowa edda omuwala teyeesiimiranga wavanga eri ng'oga muwalaawo nti oyo omuwala mumwagadde ng'omusaba kitaawe nga gamba wuuyo mukuwadde ng'ayita muwala nti gwe ogenda kufumbirwa omusajja oyo amahale go oyagala gammeka amahale omuwala yagasabanga akaaba bampe Qur'ani bampe 2,000 oba 10,000 ng'owaayo amahale
that is kuwoowa kiwedde. Kati obutawanvu wanye ekigambo okuwoowa kyeki. Muzadde w'omuwala kitaawe kwe kutoola omuwala we n'agamba nti okuva n'olwaleero muwala wange mukuwadde ggwe bbaawe. Omuwala n'asaba amahali ne bagamuwa nti amahali ga ssente mmeka tinjagala emitwalo 10. Nze nno bannyina bange tebaasabanga na ssente baasabanga Qur'an ge mahale. Abalala najja naga bakufunidde omusajja omusajja nga simumanyi nti wuuyo omusajja musiraamu mulungi manyina wange omu bamuyita Sofia ne Nabukenya ye yasituka n'agamba nti oyo omusajja gwe bandeetedde nti ansomereko ku surati Bakara aya 15 bw'amala okuzisoma ge mahale genjagala awaneetwalire. Omusajja nga asumulula a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina egundi aya 10 mmeka ng'omukyalo mwanyinaze ng'agamba oyo ogundi yafa Nabukenya agamba alhamdulillahi rabbil alamin kakati oyo ye bba wange ge mahale gange nazi kuno batusaba ssente batusaba mamotoka mayumba njagala biri kati kasita okwata omuwala kyakusabye n'okiwaayo taata w'omuwala asiimye nti twala muwala wange that is kuwoowa. Ekyo kigambo kiwedde. Bino bikukuba mbaga bikuleeta matiri bonna bikuleeta simanyi bano abazina b'emansula abakola biti mbumusayininge marriage certificate wallahi billahi tallahi nkyogera ndi ku mukutu guno tewaliiwo aya na lunyiriri lulagira nti owooyo omukazi musayininge marriage certificate. Era ekyo nze nkirabanga edduniya eno gyeraga bannange nkirabanga omuntu abakola olukwesikwesi n'oluwendo olubbisa ebintu by'abasajja. Bwe tutulya Sheikh kigambo kuwoowa mu ddiini ey'Obusiraamu kirabika ng'ekyenkizo mu kwagalana kisinga embaga n'okwanjula. Bwe tuba tugamba era ekyo okugamba kisinga embaga n'okwanjula. Olwaleero bw'okola ekintu ekyo ne bootaleeta biri byonna ng'owasiriza mu Busiraamu kubajjukira bw'ogamba nti ogenda kuwoowa oba oyingidde eddiini Busiraamu. Bw'ogamba nti ogenda ku mpeta oba oli mu ddiini ziri. Naye bw'ogenda mu ddiini kuwoowa oba oli mu ddiini Busiraamu n'alisabye n'otambula ng'Obusiraamu bwe bugamba. Kati waliwo sheewo omukukutivu omu eyagambye nti Rema babadde tebamuwoowanga naye ng'amazima Rema baamuwoowa naye akimanyi. Kati babuuze muzadde wa Rema eyamuwoowa oba babuuze Kenzo nti baamuwoowa bwe bati wali oyogeddeko n'omusabako amahale yakusaba amahale. Kenzo bw'obanga olimba ffenga omukyala tewamuwa mahale tebaamukuwa ekyo oba mu mbeera mbi. Naye saagala bannayuganda tukiremereko nnyo kuba ekigambo kuwoowa kisobola okukolebwa abantu basatu omwami n'omukyala ne kitaawe nga tewali nga mulina mu dakiika 5 ne mubanga mukimaze which means nti ekigambo kuwoowa omuntu bw'ava eri Kenzo n'atugamba nti yawoowa mukazi we tetukiremerako nti kyali kibi.